not dying to be president. My desire is to have a free country, to have a country that works for everybody. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 40 years and counting. And that is our urgent fight right now. Our fight is to see democracy in our lifetime. Our fight is to have an election where people have the right to vote, where a vote counts. We are fighting for a vote right now. Now, how can people have guns, have sticks, beat up Ugandans, and nobody is arresting them? And they continued with this even the next day. I have raised the issue of officers covering their faces. If you are not criminals, why are you covering your faces? Yes, wetwogeranga ebintu byongedde okubeera nga si birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni omusajja omukadde ow'enkofiira. Bukyanga kya Ssenta Mitembo alangirira nti ayingidde eggwanga erya Amerika era ono n'akakasa nti agenda kubeera nga asisinkana abantu ab'enjawulo, abakulembeze mu biti eby'enjawulo, ababedde abanene, naddala abo abatambulirwako ensonga z'ebyobufuzi okwetoloola ensi yonna, naddala mu mawanga aga Bulaaya ng'eggwanga erya Amerika, eggwanga erya Bungereza, amawanga nga Bufalansa. Kakati musajja wattu bukyanga avaayo n'ategeeza ensi nti asimbudde taddanga mu kubeera nga apaakinga. Kati gye lukedde olunaku olwaleero nga waliwo obunkenke obweyongedde n'okutya eri gavumenti ya Mwami Museveni ng'erabye ekyetalabangako, nga Kyagulanyi Ssenta Mitembo atandise okubeera nga asisinkana abasajja abali mu kongulesi y'eggwanga erya Amerika. Wuliriza, jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssenta Mitembo bwe yakyala ku kyamanyikiddwa nga Capitol Hill, bangi baavayo ne bagamba nti kino kifo kya bulijjo, era bangi basobola okubeera nga bakiyingiramu, era nga nakulaga ne General Museveni nga yavaayo n'ayingira mu kifo kino n'asisinkana pulezidenti w'eggwanga erya Amerika, omusajja eyali amanyikiddwa nga Ronald Reagan. Kakati mu mbeera bweti Kyagulanyi Ssenta Mitembo okusisinkana abasajja abatula ku kongulesi y'eggwanga erya Amerika, omusajja General Museveni kino takifunangako. Kakati ampuliriza, ng'otaddeko ekigalo ku katambi kano katambule nnyo, ogenda kubeera nga omanya ensonga. Jjukira ntutambula ne Sheikh Ashraf, musajja musomi wa Ddwa Kayingo, ku namba esembyayo 3711. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, ate waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma agalaga nti omukyala Janet Katawa Museveni ono yaddusiddwa wabweru w'eggwanga Uganda n'ayingizibwa eggwanga erya Amerika wakati mu kukukuta. Wuliriza, n'ayingizibwa eggwanga erya Amerika okwongera mbu okufuna obujjanjabi nga bwe tugenda okubeera nga tukulaga akatambi omukyalo ono ng'afulumizibwa eggwanga Uganda ng'ayingizibwa eggwanga erya Amerika wakati mu kumukukusa. Jjukira nti General Museveni yavayo n'ategeeza nti eggwanga erya Uganda liringa California, era n'ategeeza nti Uganda esinga Bulaaya. Kakati mu mbeera bweti, lwaki ate omukyalo ono atwaliddwa mu ggwanga erya Amerika? Kati bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Amerika bagamba tugenda kubeera nga tumuyigga, tugenda kubeera nga tumuwenja, tetugenda kumukkiriza kufuna bujjanjabi in peace. Tetugenda mukkiriza kufuna bujjanjabi mu ggwanga lya Amerika ng'ensi yaffe ate bo bongera kubeera nga mukwano gwange bagifeebya, ssaako n'okubeera nga omusimbi bongera kubeera nga bagunyagula, olwo omunaku anaddukirawa. Tugenda kubeera nga tubiraba. Wabula ng'embeera eri bweti mu gavumenti ya Mwami Museveni, mu bitongole ebyokwerinda, mu kitongole ekimanyikiddwa ekya UPDF ekikulirwa General Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa General Museveni, ebintu birungi si birungi, ekiriyo kifumba kitokota. Kakati waliwo amagye agamaze okubeera nga gakakasibwa nti gano gadduse mu ggwanga erya South Sudan agaatwalibwayo omusajja General Muhoozi Kainerugaba. Waliwo ekibimbu ekyamaze dda okubeera ng'ate kiteekako kakokola tonde kanyuma ne bafuluma eggwanga erya South Sudan nga bagamba wano kakati abasajja batuleta kubeera nga batuttisa, tewali kye tufunamu ngaffe abasirikale abalwanira ate interest z'abasajja General Museveni ne mutabani we okubeera nga beeremeza mu buyinza. Mukwano gwange, bannamagye nkugambye nti bangi ku bannayuganda abagambibwa okubeera nga bano badizaatinga ne badduka n'ebyokulwanyisa, oba oliawo n'abamu ne basulawo emmundu ne bava mu magye. Nga n'ebigambo bino General Elweru yavaayo n'abikakasa nga tannaba kubeera nga awummuzi b'amagye, n'ategeeza nti bannamagye bangi abatandise okubeera nga baddukira ddala mu UPDF nga basuulawo ebikola nga kyokka abamu emmundu bagenda nazo, naddala ezo ezitazitowa, naddala ezo emmundu ennyangu nga pisito. Kakati waliwo bannamagye abamaze okubeera nga bafuluma eggwanga erya South Sudan nga bagamba wano wafiira muloge. Nkugambye nti Janet Museveni ogenda kubeera nga obitegeera ne President Kyagulanyi Ssenta Mitembo okusisinkana omusajja atula ku kongulesi y'eggwanga erya Amerika, omusajja Kakensa Grigore, ogenda kubeera nga omumanyako bingi mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Kansooke ntandikire wano
olabe engeri Janet Museveni gye kigambibwa mbu ono yafulumiziddwa eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga amawulire gabadde gabungeesebwa, gabadde gatambula, gabadde gatalaaga nga galaga nti ono mulwadde muyi, nga kyekyaviiriddeko n'omukolo guli ogw'okwebaza mbu Katonda okuyamba Janet Museveni okubeera nga yanyagulula akalulu k'Abannayuganda nga bwe kyabadde kiteekebwateekebwa ekkololo. Kakati nno embeera ebigambo bitandise okubeera nga bisajjukira ddala eri obulamu obw'omukyala Janet Kataha Museveni. Kakati bagamba nti ono bamuddusidde munda mu ggwanga lya Amerika. Sooka obirabe mukwano gwange akalero tukasimbuliraawo, ate oluvannyuma nkugambye nti waliwo obunkenke eri gavumenti ya Mwai Museveni eri ku matiritiri. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okubeera nga mukwano gwange agifuukira kye baawalula nga bwe yalagula nti ntandise abasajja balowooza byakusaaga, omusajja ayongedde mu jjiya. Kakati nkusaba katambuze nnyo, kateekeko ekigalo katalage amawanga n'amawanga, ate gwe Nikolaayi kakati n'ebigambo byongera okubeera nga obyongerayo. Akaleero tukasimbudde. Tebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo. Amanya ddoboozi Buganda Ntege Ekyuma kya Yesu, ndi wano ku kisaawe bakiyita Saavu oba Savana. Tukitegeddeko nti mukoomubbi Kataha Janet Museveni aleeteddwa eno Georgia, Atlanta okujjanjabibwa. Entambula ye nno yabadde bweti, mugiwulirize. Obwana bwa Nuupu bannange mujja bwevuma. Yakozesa presidential jet gye bayita 5X-UGF. Ennaku z'omwezi 27 Maachi yavudde Entebbe ku ssaawa 1:59 n'agwa ku kisaawe ky'Angola kye bayita Espagos SDI ku ssaawa 14:24. Obeezo bazogera batya mu Lugundi mu Lunyanyimbe. Kati ennyonyi ne basooka bagiteekamu amafuta awo. Kakati awo yavudde ku ssaawa 1:56 Angola. Ennaku z'omwezi 28 ye leero nange wendi wano, n'atuuka e Savannah, Georgia, Atlanta mu USA ku ssaawa 15:20. Bano ababbi bagooza nti Uganda nnungi. Museveni yagamba mbu Uganda efaanana California. Kati wakye bagenda babajjanjabire ewa Uganda. Akati nno nze ndi wano ku airport, njagala kubuuliriza ennyonyi eno presidential jet yakuttewa. Omulwadde gwe yaggyemu yamututte mu ddwaliro ki? Kubanga kiteeberezebwa nti ali kugamu ku malwaliro gano wammanga Emory University Hospital eriri ku 1364 Clinton Road North East, oba Emory St. Joseph Hospital. Ago ge malwaliro ag'amaanyi ennyo wano mu USA we batya n'okujjanjabira bakaaba pulezidenti. Kakati omuyaayi oyo Janet Kataha mukoomubbi w'obululu eyabba obululu bwa Bobi Wine ali wano. Nkoola ba comrades mwenna gye muli, mujje muveeyo mujje tunoonye eddwaliro lino. Nze ntuuse ndi wano Georgia, Atlanta, ngezaako kukola survey work. Muveeyo ddwaliro lino tulabise, tukwate ebipande. Museveni must go, mujjanjaba mukoomubbi. Abaana b'abandi babasibye mu makomero. Oyo mukazi asse bangi, oyo mukazi asse bangi, addeyo emulago bamujjanjabire emulago. So mukoomubbi va mu Amerika, ddayo bakujjanjabire emulago. Bacomrades mujje tuteekewo embeera. Georgia, Atlanta, Ekyuma kya Yesu, Buganda Ntege. Ayisayinawo. Kakati nembeera bwetyo bweri nga Janet Kataha Museveni kigambibwa nti yamaze dda okubeera nga yeesolesa mu ggwanga erya Amerika, wali nga yalinnye special jet mukwano gwange okubeera nga ate afuna obujjanjabi obusinga ku obwo obuli munda mu ggwanga erya Uganda, nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azenga alajana ng'agamba bino ebintu bisoboka, bino ebintu bisobola okubeera mu ggwanga Uganda, ng'ebyobulamu biggweera wano, ng'abakungu bajjanjabirwa wano. Jukira nakugamba nti omusajja kawenkene Opeto Milton Obote bwe yalwalanga yajjanjabirwanga munda mu ggwanga lya Uganda emulago. Omusajja Idi Amin Dada bwe yalwalanga yajjanjabirwanga munda mu ggwanga Uganda. Ne nkugamba nti omukyala eyali Nnaabagereka w'ebiseera nga Muteesa yaliko era nga yatudde ku Namulondo, Nnaabagereka yali Bungereza
ng'asuubira okubeera nga asumulukuka mu kaseera akatali kaawala. Omusajja amanyikiddwa nga Muteesa eyali kabaka w'ebiseera ebyo era nga ye pulezidenti w'eggwanga Uganda yasooka, yavaayo n'akuba essimu emu n'amugamba oyo olina kubeera ng'omuzaalira mu Uganda era Nnaabagereka n'ava mu ggwanga erya Bungereza nadda azaalire mu ggwanga erya Uganda. Ekintu ekyali kikulaga nti abasajja ebyobulamu bye baali bayina baali babyesiga, baali babikkiririzaamu era baali babiteeseteese nga bisobola okuhandoolinga embeera y'omuntu yenna. Naye mu nsangi zino tulaba nga Prime Minister, tulaba nga Minisita muka RDC n'okuzaala obuzaazi bano bafuluma wabweru ne bagenda mu mawanga aga Bulaaya ne bazaalira eyo nga gye basuubira nga gye balowooza nti ye wali ebyobulamu ebisinga ebiri e Uganda ate nga ge mazima. Naye kyannaku nnyo okubeera nga muli mu bukulembeze naye nga mmwe tebasobola kubeera nga babajjanjabira mu ggwanga lye mukulembera. Kintu kibi nnyo, kintu kikyamu nnyo. Kati Abannayuganda bagamba tetugenda kukkiriza kulaba nga Janet Kataaha Museveni afuna obujjanjabi ni piisi munda mu ggwanga erya Amerika ng'ate munda mu ggwanga erya Uganda bo kye bakolako kwe kubeera nga ensimbi y'omuwoomusolo ate bajeza na kubeera nga bagyekomyanga abantu nga tebasobola kuteekawo ebyo bisobola kubeera nga bituyamba ffenna nga Bannayuganda, wabula bo ng'abantu abatono nga bagamba nse bwe nnaalwala nja kukwata ensimbi y'omuwoomusolo gye maze okubeera nga nnyagulula ate nnyingire eggwanga erya Amerika olwo banzijanjabe nsobole okubeera nga nkomawo ate nnyongere okubeera nga mbabba n'okubeera nga mbeeyagalirako n'okubaduulira nga kwentadde. Jeno Museveni yavaayo n'ategeeza nti ye kabe mwana we kabe muzzukulu we tewali musawo mu Uganda asobola mukuba mpiso. Naye nkugambye nti Obote abasajja abazimbaze Mulago baabajjanjabiranga Mulago era nga bo tebonoona na ssente ya muwoomusolo kubeera nga bagenda Bulaaya kubeera nga babajjanjaba. Naye ba MP baateekawo ensimbi ez'okubajjanjaba nga babajjanjabira beeru wa ggwanga mubalaba bulijjo. Kakati kyannaku nnyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bino byagezaako okubeera ng'akyusa nga Munnayuganda yenna basobola okumujjanjabira munda mu ggwanga erya Uganda. Obulamu bwe Katonda aba asazeewo ne bubeerawo bw'aba asazeewo nga bwakugenda nga bugenda kubanga ne be bajjanjabira ebweru bafudde. Twalaba ku basajja ng'Olanya bamuwa special jet nga Janet bwagenze yakomerawo mu keesi. Kakati nno bangi ku Bannayuganda bavuddeyo nga bagamba tekigenda kubeera nga kibeerawo, tetugenda kukikkiriza okulaba nga omukyalo ono ate ajjanjabibwa mu piisi mu mirembe mu ggwanga erya Amerika. Kakati nno kya ssanyu Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yavaayo n'ategeeza Bannayuganda temukkiriza abantu bano kubeera mirembe nga bakwata ensimbi y'omuwoomusolo ne bagiddako ne bagivuunya, nga bakwata ensimbi y'omuwoomusolo ne baddako ne bagirya, nga bakwata ensimbi y'omuwoomusolo nga bagireeta mu mawanga gano okubeera nga bagisaasaanyizaayo. Mutegeera we bali mubafuukire akayinja mu ngato, mubafuukire ekizibu, mubalabise n'abo bennyini ababa bakyazizza oba zi hoteri oba malwaliro bategeere nti balina badictator, balina balyake, balina bakanuzi, balina bantu bakyamu, si be bantu ab'okwesembereza. Abasajja ab'omu Amerika kibagezaako okubeera nga bateekerateekera Jeno Museveni. Kaakati nno obunkenke bweyongedde wakati mu kubeera nga babakukusa bukukusa n'okufunira obujjanjabi mu mawanga ago aga Bulaaya. Singa Jeno Museveni yakwata triliyoni y'ensimbi eyaweebwayo Paalamenti okubeera nga bateekawo eddwaliro ery'erubowa, omukyalo ono teyandibadde essaawa zino ng'ali mu kukusibwa kutwalibwa munda mu ggwanga lya Amerika kufuna bujjanjabi. Naye olw'okubanga abasajja bano ensimbi bo bazaagala bokka era nga bakimanyi bajja zikozesa okweyagala, baasalawo okubeera nga triliyoni ey'ensimbi ey'eddwaliro ery'erubowa bagiteeka ku mumwa bagigabana olw'okukkakkana nga eddwaliro lino terizimbiddwa. Kakati no bwegutyo bwe guli, genda mu komenti ombulire ddala Bannayuganda okusalawo okukola kino bakyamu oba batuufu ku nsonga eno ey'okulaba nga omukyalo ono bamuwenja wonna waali bamuyise ng'omusajja Amama Mbabazi bwe bamutwala nga talinnya bwe yali mu kifo ekimu ng'ajjanjabibwa era mu ggwanga erya Amerika. Akatambi ako twakazannya era mwakalaba. Kati nno ne Janet Kataaha Museveni naye kyayolekedde. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nakugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eri ku lusuubo. Gavumenti ya Mwami Museveni Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okubeera ng'agiteeka ku nninga nga sinaakubeera nga nkutwala mu bannamagye abadduse abavudde mu ggwanga erya South Sudan nga bagamba wano kaakati no tewafiira muloge bye tukola mu South Sudan naffe tetubimanyi, tetubinaako mutwe n'amagulu, wabula tulaba bannaffe kubeera nga battibwa nga ne kye tufunayo tetukimanyi nga Bannayuganda, tetumanyi South Sudan kyatutwalayo kubeera nga eggwanga Uganda lifunamu. Wuliriza, njagala nsooke nkulaga akatambi akalaga nti amawanga ga East Africa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali ayogerako ne European Parliament yavaayo n'agitegeeza n'abagamba nti Jeno Museveni mumutunuulidde
General Museveni mumulese akola ebikolwa byakola ku bannayuganda naye kino kigenda kuva ku Uganda kitandike n'okusaasaanira amawanga aga Africa amalala nga balabira ku General Museveni ebikolwa bye. Wulira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bino ebigambo yabyogera abasajja bano ne babiwulira bulungi naye balabika tebabitegeera. Kati ku mulundi guno ayongedde okubeera nga abalaga n'ekizampo, ayongedde okubeera nga abakakasa ku kyaguddewo ng'atoloka okufuluma eggwanga Uganda. Omusajja okimanyi nti ono yabadde akwatiddwa mu nsi emu mu East Africa. Kyova olaba nga yakugambye nti yasobodde okubeera nga atambula ensi eziwerako 3 okufuna ennyonyi, kubanga East Africa omusajja ono yamaze dde okubeera nga akakasa nti General Museveni yamala dde okubeera nga ayingira mu mawanga gonna aga East Africa, era ng'ebikolwa bye byolekedde okubeera nga birabikirako mu bakulembeze aba East Africa abasigadde oba abamu ng'ekiri mu ggwanga lya Tanzania mwakiraba ng'omukyalo ono ayongedde okubeera nga aluma ejjiiko n'okufuuka dikiteeta awedde emirimu mu kutirimbula abantu mu kalulu akagwa Samia Hassan Suluhu. Bino byonna ebikolwa ng'abikoppa mbu omusajja omukadde ow'enkofiira mu ggwanga erya Kenya. Omusajja William Ruto yayagala okukwata mu constitution era nga naye ebigendererwa bye bitandikidde ddala okubeera nga bifaananira ebikolwa bya General Museveni. Kakati mu ggwanga erya Rwanda eyo kyamala dde okubeera nga kirabikirayo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okulaga abasajja abazungu bano nti bye nabagamba mubiraba bitandise okubeera nga bisafeesinga, bitandise okubeera nga birabikako nga General Museveni East Africa agimazeewo. Munaaba mukyaliawo nga ne Africa yonna efuuse nga Uganda. Mwanguwe yanguwe kubanga Amini yakikolera emyaka 7 ogw'omunaana temwamukkiriza gumalako ne mumumamulako. General Museveni yakikoledde emyaka 4 mukyatunula mulinze eki. Kyagulanyi nakugamba ye musajja atabukira abazungu n'abalaga nti tabeetaaga nnyo kyamaanyi nnyo yadde nga abeetaaga naye ate tebalina kubeera nga bamufutubbalako n'okubeera nga bayingira mu affairs z'eggwanga Uganda n'okwefula kye batali. Kyagulanyi kye kisinga okubeera nga kimunyiiza. Njagala owuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu twolekere aba UPDF saako nkutwale mu meeting ebyabaddemu biki. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusajja gwe yasisinkanye omanyi amaanyi ge, omumanyi ye kyakola, ye yaani omusajja omutuufu ono amanyikiddwa nga Gurigore. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe yasisinkanye atula ku Congress ey'eggwanga erya America. Nkwegayiridde olina okuwuliriza ebigambo bino kubanga General Museveni yamanyi kyaliko. Kansooke nkuwe bino. Bantu bangi babuuza nti edda omuntu yenna bwe yanyigirizwanga mu Uganda yaddukiranga e Kenya oba naddukira e Tanzania. Ennaku zino Kyagulanyi agamba nti awo wonna olw'obuwanvu bw'ebiseera Museveni byamaze mu ntebe kaakati abafuga amawanga ago bamulabirako olw'okuba mwonoonyi. Buli lwazza emisango abazungu n'amawanga amanene egamutunuulira gano amawanga agasigadde gamulabirako ne gagamba olaba ye Museveni yakikola tebalina kye baamukola. Kyova olaba nga Regioni yonna eyonoonese. Nakugambye omukulembeze musajja mutegeevu. Bwe yabuuziddwa ekibuuzo ye yawadde n'ekyokulabirako nti bwe yali afuluma eggwanga lya Uganda yayita mu mawanga ago gonna ng'agatya nti bw'anaalinyirawo ennyonyi bali n'oli n'awa n'ekyokulabirako ekyali kyadikano Dr. Kizza Besigye omusibe Museveni gw'ayagala afiire mu kkomera nti olaba bamukwatira e Kenya. Kati abali awo bonna ye gwe balabirako bagamba ye Museveni nga wabikola ffe tubikolamu tuba tutya. Edda baatyanga nnyo era baateekanga ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka. Kati Museveni awo wonna mu Regioni abyonoonye. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bano babaali badde ba Big Brother nga tubalabirako. Right now they are complacent. Kakati complacency kitegeeza nti balinnya mu kimu n'oyo atulugunya ggwanga Uganda. Kakati bwe baba nga balinnya mu kimu ate nga yafuuka lolo moddo waabwe yono gwe baba balabirako byonna bye bakola. Kakati bassebo ne bannyabo nti kakati yawadde ekyokulabirako nti lumu muhoozi yakeera n'amanyira eggwanga lya Kenya enkeera okumanya Museveni mu joozi ne yeetonda olw'ebibi by'omwana we. Kyokka olw'okulagira ddala ejjogo nti bano bajoozi tebalina na kkomo. Bw'amala okwetondera eggwanga lya Kenya mu kifo ky'okuliprimandinga omwana we oba okumubonereza ku lw'okuba yali alinyiridde eddembe yakeera nkya n'amwongera ebitiibwa by'amagye. Oba mumpulidde? Kakati Kyagulanyi abuuza nti kati oyo mmwe mulaba aba awagira enfuga ey'amateeka gwe bw'okeera ng'omwana alinyiridde jjukira institute gye yabaddemu esomesa international affairs abo be yabadde ayogereramu bamanyi muhoozi kye yakola kye kitegeeza. Omwana bw'alinyirira eddembe ly'ensi yonna
n'okeera ku makya n'olaba nga kyetaagisa n'okwetonda, ate n'okeera ku makya bw'omala okwetonda ate n'olaga nti omutikkira ennyota ani aba amuwaga. Kyagulanyi agamba nti ekyo luba luyi lwennyini is a slap to human rights. It's silent acceptance of dictatorship. Silent acceptance of dictatorship. Nti bule mulaba ebintu ebyo ng'amawanga gannaggwano ne musirika, kino kitegeeza nti you have accepted by your inaction. Mubikkiriza bwe mukkiriza nti temulina kyakkolawo, n'ensonga eyo katugiwulirize mu bujjuvu bwayo. Now talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya, I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mwangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya, but the following day promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the chief of defense forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that maybe this impunity wouldn't be happening. Maybe this dictatorship wouldn't be accepted. And maybe these authoritarian leaders would not be behaving like this. But because their actions are seemingly acceptable by the inaction and by the blind eye that is given to them, then it keeps growing. Now, abductions are the order of the day in Tanzania. They are the order of the day in Kenya. Don't be shocked when they are the order of the day in other countries.
I could have gone on and on and on and on, but maybe I'll stop here. And I like to make my conversations interactive. Bantu bangi nnyo bagenda ku mutimbagano. Weewaawo buli omu tanenyezebwa ku ntegeera ye, naye abamu waliwo ebintu bye tulina okutegeerera awamu nti bwe biri, ne bw'oba owagira gavumenti, ne bw'oba ogiwabula oba ng'ogiwakanya. Nze siri mu bawabula gavumenti, ndi mu bagiwakanya. Nze sigiwabula. Tosobola kuwabula namukadde oyo. Nze njagala power. Kakati bwenko ekyo kibadde kyange. Bwe neegeraageranya kubawabula gavumenti, nze mwesiri. Basebo ne bannyabo, nze ndi mu kubawakanya gavumenti, nze sijagalirako ddala. Okay, kakati mukwano gwange mpuliriza. Ebigambo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byayogedde bingi, ebize nga birabikako, ate mukwano gwange ng'abaali babiwakanya olwo amatama gafuuka entengo. Kakati wetuukidde olunaku olwaleero nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali ayogerako mu European Parliament, yavaayo n'ategeeza nti ebikolwa bya General Museveni bigenda kutandika okubeera nga bifuuka nnamulanda ng'amabere g'embwa, bive mu ggwanga erya Uganda biyingireko n'amawanga aga East Africa. Nkugambye nti Tanzania yo mukwano gwange omukyala Hassan Suluhu Samia bye yakolanga akalulu kaakaggwa, ensi yonna teyeewuunya, kubanga mukwano gwe yoyo gwe bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubulire empisa zo, nga si mulala yenna ye musajja omukadde ow'enkofiira. Kakati no ne Kenya kigambibwa nti bangi ku basajja abagezaako okubeera nga bateekawo embeera mu ggwanga erya Kenya baatandika dde okubeera nga batiisibwatiisibwa, nga n'abalala ku bo bangi batandise okubeera nga basibibwa. Kakati mu ggwanga erya Rwanda nakugambye nti ate yo eno kifumba mutuku, eno yo kyakwata dda ebikola by'omusajja omukadde Generate Wabulwa, eno byatuuka dda. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakugambye nti okufuluma eggwanga teyagenze n'alinnya nnyonyi nga bwe gwogerwa mu ggwanga erya Kenya oba mu ggwanga erya Rwanda oba mu ggwanga erya Tanzania, kubanga amawanga ga East Africa gonna nti General Museveni ono yamala dde okubeera nga agakuba empeta. Kakati mu bigambo ebyangungu nti ono General Museveni agayinamu influence nnene nnyo, era bw'akuba akasimu e Kenya toyinza kubeera ng'oyitawo. Kyova olaba ng'omusajja amanyikiddwa nga kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe, kigambibwa nti ono yakwatibwa mu ggwanga lya Kenya, kyokka gavumenti y'eggwanga erya Kenya n'eremerwa okunnyonnyola lwaki gavumenti ya Uganda yayingira munda mu ggwanga erya Kenya n'eopaleetingirayo awatali lukusa, yadde okubeera nga baalaga kalisiiti akakkiriza amagye okugenda okuvubayo omusajja Besigye. Kakati Kyagulanyi akugamba nti ebikola bya General Museveni byongedde okubeera nga bisaasaanira amawanga ga East Africa, era bwe kinaava kuwagwa mutendera bigenda kubeera nga bimalawo Africa yonna, abasajja abazungu bwe banaasigala nga batunudde butunuzi. Kakati nakugambye nti mu ggwanga erya Uganda ebintu si birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yadde bino byonna abyogera, ayongera okulabisa n'okumulisiza abasajja abazungu ku sayidi ya General Museveni gye beefuula gye batalaba, oba bagiraba oba tebagiraba ffe tetumanyi, naye nga Kyagulanyi yabamulisizayo n'abagamba nti mugamba nti mwagala nnyo demokrasi, naye omusajja akola bino nga mutunula. Kakati abasajja abazungu kibateeka ku nninga, saakate ne gavumenti ya Mwami Museveni nekigireetera okubeera nga eri ku bunkenke. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali mu ggwanga lya Amerika asisinkana abasajja General Museveni abamusuza nga atunula, asisinkana abasajja General Museveni be yeegomba okubeera nga akwatako mu ngalo. Kakati nga sinnakutuusaawo nakugambye nti waliwo amagye agagambibwa okubeera ga UPDF agamaze dde okubeera nga gabinnyika mu nsuwa ne gadduka mu ggwanga erya South Sudan, nga bano beetegudde ekibabu. Jjukira nti mu ggwanga erya South Sudan waliyo entalo mpitirivu, era nga gavumenti ya Mwami Museveni yakwata amagye ga UPDF n'egatwalayo awatali lukusa lwa paalamenti, era n'ejja mu paalamenti ate n'esaba ensimbi empitirivu okulabirira amagye gano. Kakati awatali lukusa lwa paalamenti lwe yabanga bagatwalayo, ng'amagye bagafuula gaabwe nga bwe nakutegeeza olunaku olw'ejjo nga bwe kigambibwa. Kakati n'amagye gagamba ekimala kimala, tetugenda kuddamu kulwana ntalo ze tutayinaako mutwe na magulu, tetugenda kuddamu kulwana ntalo zitayamba nsi yaffe. Jjukira nti bannamagye abasinga okutwalibwa mu ntalo zino kigambibwa mbu babeera bannayuganda nakabala, bannayuganda ggere, bannayuganda abaddala. Kati nabo bano bagamba tetugenda kuddamu kulwana ntalo ze tutayinaako mitwe na magulu, tuttibwe ffe tuzikirire, famire zaffe zisigale nga zibonaabona. Kakati abasajja bagamba ffe Sudaani ntayi, Sudaani ewamwe weewaawo waliwo ekibinja ekigambibwa okubeera nga kyadduseeyo, ng'ate n'amagye amalala mangi agagambibwa okubeera nga meteefuteefu okufuluma eggwanga erya South Sudan tebagenda kulwana ntalo. Mukwano gwange zitabagattako nga bannayuganda. Njagala owuliriza ebigambo bino bwe tubivaamu nkutwale mu ggwanga erya America. Omusajja Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
nkugambye nti gwe yasisinkanye atula ku Congress y'eggwanga erya America olina okumanya ebimukwatako, olina okumanya lwaki yamusisinkanye, olina okumanya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwaki yatambuzza oba yaseetudde eppeesa lino ery'okusisinkana omusajja Gregory atuula wali ku Congress ey'eggwanga erya America, ekitadde obunkenke ku gavumenti ya Mwami Museveni n'akazito akapya ng'abasajja basattira lwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera ng'atandise okusisinkana abasajja bwe babadde batasuubira kubeera nga batuukikako nga ne General Museveni ataddemu ensimbi mpitirivu mbu okubeera nga asinkana abasajja bano naye nga tafunanga yadde omukisa okubeera nga ate ayita ku ofiisi kwe bakolera. Waliwo bannamagye abadduse baavudde South Sudan ne badduka ne bayingira Congo naye nga bali mu magye ga Uganda. Ekyabaddusizza kwe kuba bagulizaako okubategeeza nti baatwalibwa mu Sudan kituufu naye tebaliyo kukuuma ddembe nti baliyo kuttibwa, bo bennyini kuttibwa nga bwe twakugamba nti Museveni ali mu kutta na kutugumbula be bayita ba indigenous Ugandans. Kati bannamagye 37 badduse, era bwe badduse kigambibwa nti bayingidde Congo. Osegedde kaakati waliwo abakulu mu magye mu Uganda abateekeddwako oba abateekebwako ababagoberera n'essimu yonna gyakuba ne gwayogera naye yenna nga Museveni ayagala kubatta kubajjawo, naye olw'okuba yakamala okutta bajjeno bali eri be yatta emabega kaawo abawerako nga kijja mulabisa n'okukanga abalala bayagala okutugumbula. Okategedde kati obutabakanga bano abakuumiddewo bagira babeerawo nga kiri bwe kisirika bali bajjene abaafa bwe kisirika bwe kiva mu matu g'abantu then bwe kimala ova mu matu g'abantu ne bano abalo abajjewo. Ekyo kye muba mutegeerera bye bigenda mu maaso. Bajjene abamu benjogerako message mugifuna bulungi nnyo, era waliwo eyayagala okugezaako okutambula walaba bye bakola. Oyayagala okugezaako okutambula ojjukira bye bakola. Osegedde teekawo amaaso aga weebeereremu. Ebintu bino twabibagamba ne tubagamba mu ggwanga Uganda. Bw'oba oli munna Uganda oli mulabe wa Museveni tafayo b'omukolera bulungi butya. Oli mulabe we era anoonya ngeri ya kujjawo naddala mu abali mu security ng'oli munna Uganda kobeere mu Nyankole kobeere mu Kiga nga ddala kituufu oli mu Nyankole oba mu Kiga omutuufu. Osegedde bano abasajja pulaani zaabwe kukwerawo ate mu abali mu security babatya nnyo. Kati Museveni abatugampola wajje omunyankole azzaawo muvandimwe, wajje omunyankole azzaawo muki mulala, wajje munna Uganda azzaawo mugwira. Ako ke muba mutegeera abantu babasomba okuva mu magye g'e Rwanda ne bajja ne babawa position. Waliwo amasomero agaateekebwawo ng'oli asooka kuyiga lulimi abanga anyumunguzibwamu obunyumunguzibwa then nga bamuleeta eno nga bamuwa position. Ako ke muba mutegeera ebigenda mu maaso. Mulekerawo ku akitinga nnomo demukoma ku akitinga nnomo obudde bwo bugenda kutuuka nga ate bakimyeggwe. Tulina kukwatira wamu tukoleza akaliro twejjeka abalungi abatuuliriza era abatulaba. Olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's all gonna be fine. Tugenda mu Uganda nakugamba ekintu kimu. Dauti yona na gy'obeera nayo mu mutwe gwo. Gyona na gy'obeera nayo ntuufu.
Necho otagezaako kudautinga kyokka oba Museveni agenda kulemerako bagenda kuvako. The answer is he stands no option. Talina option egenda kulemera ku ntebe. Nakugamba mu just relax. Akalulu kano yali emmanduso y'okuyingira ekintu kye tuyita human rights. Human rights nakugamba nti mu human rights ba policy makers abatula ku United Nations Security Council under the capitalist side we bagambira nti kakati gwe okoze buli kasasiro naye ekimala eno yesawa okwata ebibyo okugambye tuli ku to the last stage of this revolution wano wetulaga wewe nabagamba nakugamba kweno stage tugenda okuchallenginga tugenda kusinkana ba policy makers, but this time round it is not to challenge them nedda. This time round kukwatagana nabo kukola bond it is to bond with the policy makers okulaba nga tumaliriza dictatorship. Bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs gwe kicho ogenda okukola nakugamba teka ko subscription oteke ko notification o sharinge kubanga nakugamba buli kyengendo kusomesa ogenda kukiraba zino policy nzimanyi. So nakugamba twetaga milioni 2 yes engeri page ya page ekulamu yeyo ne YouTube yatuse negama mu butufu page eno yeyo oshegere ekintu ekyo. So thank you very much for the subscription era twamaze okuhitinga 18k subscribers nabagambe twetaga milioni 2 tubyongeremu amaani ne sister channel. Yes, ne sister channel. Kakati tuyingide American Congress eranga mubasoso okusinkana mu American Congress ye Gregory Meek gwasoso okusinkana okitegere ekintu ekyo nakugamba eno Congress American Congress ye shapinga foreign policy ya United States of America ye shapinga then we malo kujishapinga eno American Congress yenyini ye gama kati funding wano eyo American Congress eyo. Then the same American Congress ye kukola ko Congress report najibasomera omwaka ogwedde era mujina eya Uganda nga odds zona ziraga nti mu butuufu ono wamputu yesawa akolebweko nga bamuwadde chance emu yoka ekaluka 2026 n'abalaga nti ye mazima ddala waaki wamputu. Kakati tugenda kulaba ku kibaita American foreign policy engeri gyekolamu. Yes, atandise okubasinkana bashapinga foreign policy ya America. Nakugamba nti America eno yefuga eggwanga yefuga ensi, in fact si gwanga yefuga ensi. Kakati simanyi ba NRM kino we kibaleka simanyi ye propaganda mwogere naye kisanyisa ku His Excellency no Kyagulanyi he always shut them up abashatinga kati basimanyi bakino bagenda kwogera kutya kuona omusajja buligole ye mugenda tugamba kikati ze nabagambye Museveni kasookeddenga agula bantu kasookeddenga akozesa bantu yalese His Excellency Kyagulanyi baba ono agenda kukola omulimu gwa Museveni paka wetugwagala nakugambye atuse mu American Congress. Museveni we yali alwana olutalo lwe teyatuukako wano kiddamu Museveni teyatuukako mu Congress ya America teyagituukako wabula omwami ono yasinkananga bakungu nga ayina gundi yali yabungereza ebungereza yasinkana abamayinja bangi nnyo ebungereza awo bangi nnyo be yasinkana okitegera naye teyasangako ku gundi ku administration eya Reagan teyagisinkanako wadde ba policy makers bano abatula mu Congress teyabasisinkanako okitegera wabula kakati fo wano wetumukutte ajja kitegeera okitegera agenda kukitegeera mwazanyira nabagamba obanga otinkula olutalo lwonna totinkulanga mu capitalist muna Uganda njogera kino ngaasaga temunnabirabako ekijja tabu kiddamu ekijja si muntu ono kabasisinkane ngeno webadde ne bakuba amalebe ne bawugana naye time ejja is going to shut them up. Nze amanye ebifo ebyo kyebikola kyenkusomesa wano gwe kiki ogenda okukola just kyalingirako nabala they don't miss. Nkugambye tuyingide American Congress in the top office ya United States of America whereby the foreign policy is shaped. Doza bozeke ebungereza kuba not the House of Lords eyo okitegeera kati wano webashapingira foreign policy okitegeera webagishapingira atona akugambe batula kweri committee enyini esalawo kyo tetumwa fani nakugamba ze kintu kyensabirira wano batukube ku Magnitsky twagala tufune Magnitsky sanction mugenda kutegera lwaki Kagame yakkiriza nagamba nti mu butuufu mwetemusobola kutoka kati lwaki mugamba mulese jiniro Kabyalimana lwaki ngaluli yali awuza sanction kakati addemu yali abyogere yatuuse nabowinga down nti alina okujja amagye gatandise okufuluma okitegera gatandise okufuluma
Ochegera ekintu ekyo eno bagiyita United States of America. Ate telemererwa kiddamu Omumerika talemererwangako nakugambye luno olutalo yaluli ku front line. Nga bannansi okumuweereza His Excellency Kyagulanyi tumuyamba buyambi kiddamu Omumerika ono tabalinnya mu kamomo abali mu Amerika ndi yatuyamba no please tumuyamba okumuweereza His Excellency Kyagulanyi ayogereko naye waba tayagala tujja kwekuba tubiveeko olutalo yafiirwa si Uganda yefiirwa ffe tusobola okukeera ku makya tukakati gwe tuviire tukwatagane n'Abachina bano Abachina n'Abarasha nakugamba bo badiiru okitegera kati esaawa eno tebalina ku byabano tebabiriiko lwaki bo bayiya economiza bagenda zibeezaawo kitatoyo volaba Exim Bank ekugamba tekyali looni mpya ate mutuwe ssente zaffe okitegera muzituwe tuzaagala wetulaga weewo muna Uganda wetulaga weewo just relax tobaako kyotya nakugamba eno revolution nene nnyo n'okusinga mujja era nakuga nti waneno ku Shama Fat D3 Media saaga tulabe revolution eno nti it is His Excellency Kyagulanyi versus Museveni. No, this revolution is about policies and the policy makers. It is about the United Nations Security Council ekiriwo baagala kweraga ku maanyi kakati America yayagala abagambe nti I am the only lowering lion in this den nzaboggola nzekka ye Russia ne China bagamba osaaga naffe tujja kuboggola mu wadde tuli bubwa yegera wadde tuli bubwa tujja kugana katugende Uganda katugende mu Africa ne mu Great Lakes region tusoke tufuneyo emunyungu tuzikwata obwongo tumalo zikwata obwongo tulabenga tulina kye twekolera wona jira empologoma wena jira ngemunyungu zino zikitegeera lwaki fe tuli bali bankwe aba communist oba aba socialist ojja bajja kubanga bakola ki nga bakitegeera bulungi so mugenda kutegeera ku kintu kye bayita policy maker kye kina kugamba nti the worst mistake omuntu gyasobola okukola lwe lunaku lwakeera ku makya nalowooza nti osobola okuzanyiza ku colonial master wo olwo lunaku lugenda okwejjusa era NRM egenda kwejjusa olunaku luyafuna obwa chairman bwa kabinja kannaamu egenda kulwejjusa olunaku ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 olunaku oterugenda baba mu bwongo lwe lunaku lwe bakeera ku makya ne bagamba nti kakati fetuyingidde polisi ya mu Russia twagala tuyingidde akabinja ka BRICS twagala tukwate dola eno tusooke tugikube tugiranamye kakati mugenda kulaba nti waliwo agamba dola erina okufuga yes fe bannayuganda we are capitalists nkiddamu fe tuli ba capitalist fe tuwagira mu America fe tugamba ku America we tutava ku Mungereza we tutava mugenda kukakasa ku maanyi g'aba capitalist bulijjo bibasomesa busomesa kakati kyekyo eyo foreign policy yaki ya America kugambye tulina article 1 bano bo be maintaining peace oshigera be maintaining peace globally. Number 2, the fact that United States maintains its position as the strongest army in the globe. Eyo position yawe yebalwanye eyo. Kakati yo Russia agamba ndi olimba sebo siemwe. Kakati onayagala abalage nti sio. Nenda kuga nti watu bagenda kukwata ku Russia, tebagenda kukwata ku China. Ne waliwo abagenda okukaaba ng'obumyo. Waliwo emmunyungu ezigenda okukaaba ng'obumyo. Zakeera ku makya muzingira polisi y'omu Russia n'omu China mbu olwokubanga baali babagambyeko ati bano bo bali anirule tebagambwa akoleka kakati katugende mu kabinja ka BRICS eyo BRICS mugenda kujirya nkiddamu eyo BRICS buli ali mu BRICS agenda kujirya mugenda kukaaba ono mu capitalist omuzanyako nagala shaping y'omu capitalist ono gitunuliranga nnyo Uchigira mwe wale bine bibozi baba balimba limati simanyi ate bagenda kuleeta simanyi Museveni alone opposition ye ani abagamenti bino bya opposition bino si bya opposition bino bya policy makers versus bano enkwezengezi n'ezabarasha n'Abachina abagamba nti nobo baagala bajje basalimbire matwale agatali gaabwe nga America n'Omungereza babikola ne bagenda eri ne bakyankalanya Soviet Union kakanya bagikubye ekigo ku ttaka kati neteekawo nefuuka Russia deni we malo fuuka Russia ate Anayo ne Russia nayo bajinyenya. Oshigera bajiri bubi Ukraine kakati tugenda kuddamu tulabe. Ebyo byali mu biveko nakugamba nti one who has Africa has the entire world. We are the richest continent. Amongst all continent, Africa is the richest continent. Why are we lacking behind? Because we have great leaders. We have patriotic leaders. We don't have nationalists. Until then, when we get nationalists, mugenda kakasa ku Africa chichiri. We can get rid of these colonial masters. But not now. Esawe no tugenda kukobera kukozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Yes, tuyina okukozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Bano abantu bano babeera bafuga abantu.
ekintu kye bafokasinga ko kumala musuubi omuntu navuga nti ono ye alpha ne omega bwera wova ku Museveni ogenda wakatonda ku diru ki ani yabibagambe ebyo kayihura nno yabyogera Achega wova ku Museveni ogenda katonda kakati fe tukulaga tetugenda kugenda katonda siwe tuli stage ya katonda tunagituukako tuli ku stage ya police maker mugenda kakasako nti yo government bano be bagireta na kugamba gwe munna Uganda tobeera na bintu biku frustrating tobeera na bintu bikuteeka ku pressure musituke time egenda kutuka tujja kusituka nga revolution yetu situde so si munnansi ku muntu okudde eri nakwata akazinda aloke ngali mu safe haven ye nakugamba musituke no please fe tugenda kusituka in the right time naenda kugamba nti ene mandu so yonna egenda kuva ku policies zino tabu yono egenda kuva ku lunaku lyakeera ku macha n'amanyira ba colonial masters ate kasita batandika okujjayo face ne bakulaga wedde Omumerika takyalina kwekweka konna bwakwatagana his excellence kyagwa kakati bakulaze nti Kyagulanyi his excellence Sentamu Robert, the elected president of Uganda twice nga mumubba yatuse dda mu Congress yebashepingira foreign policy ya America yatuseyo dakati mbadde muteesaki mbadde nsaba Adoni aliyebale ajje anti mutugama muyo ne mugezi wamwe era atula ku UN yabategerera kakati musaba je abeko kyagambe gwanga Adonia jango beko kyogambe gwanga nze ngamba oli fala okitegera nze ngamba ati neyo joli you are not qualified to be there toli qualified just olokubanga baneno balina gundi yawe bali batukwata amagundi obongo n'amaaso ne batwaga nti kati Adonia yebale simanyi ya ambassador wa Uganda ku United Nations kudiru ki police kijamanyo ya Adonia yebale oyo taina chamanyi ku foreign policy okiga omuntu atula ku United Nations nero mulaba akulaga nti ali partisan okitegera ali partisan yet they are speaking of democracy which is a two-sided sword but someone called Adonia yebale atuleri ku United Nations natamanyi chate yowekola tajimanyi Chovola bakira kumacha na jambo asabula bulimba ono yagenze ku Capitol Hall yagenzeyo ona najana kugamba kati nagenda yoko nze tukubya masimu wamaliza natandiko kuba masimu banangi abadano nyayoki mutusonyiwe kuluno tebigenda kukola jiddamu tebigenda kukola this revolution has the strongest invisible hand in the hood tebina kye bigenda kukola nze nabagamba ekintu kimu we accept dialogue but meaningful dialogue aba infinite class tebagala kulya kigambo dialogue naye nze sina munange kyakubakolera the dialogues must be there dialogue eyina okubeerawo oba mwagala oba temwagala oba tulwanye oba tetulwanye dialogue is there mukitegera ati fe kyetugamba ki bano NRM it is up to them to decide do they take it the easy way or the hard way that is up to them nze nagamba nti bano nze nja basomesa baba balina amagezi bategeere baba tebalina amagezi basirwalire ddala kuba that is who they are kati gosange presidential advisor nga full figure what can full figure advise Catherine kusasira what can they advise Buchaman amanyi ki ku policies amanyi ki ku policies nga ne ba minister bennyini aba Museveni babala mbagwa haratenyi tebamanyi policies no wezikola tebazimanyi I challenge balamu obamanyi policies no wezikola nese bakulaga nti yakutte obuyinza bwa court munawo omuntu pardon ebyo system kastebera bolongoto buli omwalowooza nti alina amaanyi kakati ne balamu naye alowooza nti mugundi muna alina amaanyi byo presidential advisor what do they know about these policies no yatula ku UN yennyini taina kyamanyi ku eno policy taina naye mugenda kutya mugenda kukkiriza tinembizi mbala kuba basiramu tebazirya the same tool gye wakozesa ngojja it is the same tool egenda okujjako only that gwe walizotinga kutta bantu yes and you wanted it the hard way not abantu ekumyenkumu nati neje emisango gye ruwero najo gye nyinyi mugenda kulaba nga gimukutte okitegera najo gye nyinyi ejeruwero bagenda kujiza bagimuteekeko yensonga lwaki mu Uganda wano tuyina okwewala nnyo okuleeta president waffe nga tuyiye musaayi kubanga ki omusaayi ogwo ogunaayika bagenda kugubalira kugenda kugamba nti bano abantu batandika okukubala olunaku lwe bakukyuzinga we bati ne banoonya ebikolobero such that at a certain time ng'ofuuse beast kubanga power corrupts but absolute power corrupts absolutely okitegeera ekintu ekyo kati bakulinda onaba otuuse ku eyo stage bagenda kukozesaako tuluki kakati ono talina kyagamba bamukasuse mu bantu emirundi ebiri nga mu butuufu akwaya mugalu mundo oyo Museveni nga tajjayo kalulu omwana mukuba square okitegera amubala amuteeka wali eri n'amugira ano najja natandika okubazi sikyakyalaze naye kuno bukyanga bakalulu bukyanga bakalulu kana aka 2026 mwaka ebbira jajja okitegera kano mwaka ebbira bukyanga mu bakalulu kana aka 2026 mwaka ebbira it was a military operation nkiddamu it was a military operation. It never met the democratic principle. Erawo kweyo stand kwe tugenda okuyimirira bakubira omuntu nakugaba fe batuyita ba infinite class. Fete tusobola kwawukana ku mukulembeze ulira kano nakugamba
kino kye kitwalanya because we do it better than them. Njagala otunulie kano. We had a general election on the 15th of January 2026. But by the 14th of January, more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided, and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So, was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election, but a military operation. Ati nze nno ekigambo kya P2B kyentera okukozesa kikakkanamukko katono mbeera kubiseka kugambye teri muntu ali sene omuntu omulamu ategeera asobola kugamba ati ako kaali kalulu. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs ever challenged but never equaled. Zino policy nzimanyi kidamu zino policy nzimanyi. I know how we legitimize. I know how we don't give him legitimacy. Manyi engeri gyayitamu okufuna legitimacy n'engeri gyaginoonyamu. Manyi engeri gyasobola gyetusobola okugimuma, and I know the consequences senga tetumwa legitimacy byenkusomesaako. Ole that nosanga nti buno bwa P2B buno revolutionary dwarf nga butuleekanya kuno nakugamba gwa infinity class. You are not, it is not a mistake to be here, but you are blessed to be here. Kubanga ki nobody does it like us. Mkitegere ekintu ekyo kino bakita civics. Nakugamba civics because a true liberation starts with your mindset. Obwongo bwo wengeri gye bulabamu ebintu. Kasita mwalo okutereeza bwe batengeri gye bulabamu ebintu. Ngolo kiwedde. Then kitegeeza ki? A new Uganda is now. Hey, tugenda mu new Uganda. Tugenda mu new Uganda. Eyo yali military operation kati twagala batubuulire. Military operation ereeteta ba MOP. Usigira. Military operation ereeteta etya ba kansala. Military operation ereeta etya ba mayor. Nkugambye tuli mu American Congress, tuli ku US Congress je tuli twayingidde dda mu house y'aba Congress je tuli munda era tuli mu kusayininga mpapula nenna kugambye nti ekibeerawo tubeera tuli ku final mark, tubeera tuli ku final papers because these are the policy makers, the one who protect American interest in its subjects. Bano bazikira kati tuli tusaako mukono nti amafuta gano kala amafuta ago Uganda erina tulina mangi nnyo era Museveni abadde agalaga wasinoke ya China kakati kye tugenda okukola kiriki amafuta ago tusoke tugazze wano tugaddize bannansi otugaddiza bannansi amafuta gamwe tulinako percentage ki atumubuzo ina amata ameka mu Africa asoka tugamba ku Indian Ocean ni nako eryato eri emmeri yajja emmeri njirinawo kakati tugenda kukola na Africom naye amafuta simanji nnyo munatuwa nti tugenda kuwa amafuta nga basayininga nga batekinga nga tulina olutalo lunene nnyo bayita dollarization olwa BRICS mugenda tuyamba muti atumuganga bamugamba wali akayaye katera okwambala zigundi za people power okutegeeza defiance akayaye ako kategeera foreign policy kagenda bagobera omuchina nno agamba nze agamba Shama ali eri mu Congress report anjogera kagamba waliwo akayaye kali ngenda kawa Minister of Foreign Affairs ekintu kyakagenda osooka okukola kwe kukakkanya abachina abo kagenda bagoba muwagagayi akakayaye ako kabaita Kashama tugenda mu kati kabanyige kati nze nkole ntya nga nze Minister of Foreign Affairs addako mwemanga nze Minister of Foreign Affairs addako kitegeeza President alina okunjogerako eri mu bapolisi meeka kuba nze agenda okuweera olutindo lw'eno police ne Uganda kati goonyiiga simanyi lwaki onyiiga okitegere ekintu ekyo nze mbagambye ekindeeta kuba Minister of Foreign Affairs kunula byaffe kugoba baChina okitegere ekintu ekyo kulaba nga tuteekawo system nti Uganda ni visa okuddamu okugifuna
nga nze Minister of Foreign Affairs okuddamu okufuna visa ya Uganda eyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs amateeka gengenda okuteekako eyo visa ng'esinga n'aga America kigenda kubeerera kyangu nnyo okuyingira America dani okuyingira Uganda kuba tugenda galinga tugasibe kigenda kubeerera kyangu nnyo gwe munna Uganda okufuluma tukompealinge munna Uganda n'omu America kyangu nnyo ku mu America okufuluma America najja dani munna Uganda okuddamu okufuluma Uganda ng'ogenda bwetu kigenda kubeera kizibu nnyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs otegera ate ebyo byaliko agababa katikana akayayi kagenda kuyamba kugoba wagagayo musoke mu gifubu tulekoleki efulume aga tukutera okkalaba kategeera police yaffe kagitegeera kajja gisomesa bannansi bajja gitegeera kati bwe banagitegeera wali amagama hakati nga batiikinga Minister of Foreign Affairs wali era gale munkwate bulungi kiddamu munkwate bulungi essaawa yonna ngenda kufuna wana akasimu nga kava Donald Trump ate uyo otalo lumutuddemu essaawa yonna bagenda kumpita ngende mu America eyo ntwina okutereza police eno okitegera era bwe bampitira we bati ngenda kuba sikyafugika mwe mulinde tugenda mu New Uganda okero liemu we are coming there. Not even your boss has ever reached that Congress, US Congress has never taberanga yoko your boss I challenge him naba batula ko yo Congress Congress government abagitulako oyo bamukubira bukubizi simu tagenda akombo abasinkana bino byajja osobola okusanga omukulembeze w'eggwanga n'ekyangu kya kusinkana ba police maker nakugamba ati bo bano ba president bano just yabateekawo buteesi nga ina mission gyali nokola ne bano ba police maker bano kizibu okubatukako kati omwana abanga apenetrate nze nayingira wali eno ye top office mweno revolution yafe ye top office mweno revolution je tulimu that is the top office ku American foreign policy tulimu kutereza mpapula nkidamu tuli mu kutereza mpapula era agenda kufulumawo nga tuvimba tuti ate uyo ne France twagiyingidde dda awala bannange munkwate bulungi kubanga essaawa yonna onsindikira message nenkuleka ku bulutiki nga ndi busy ate nga nina gwempa esimu zange azikwata ina okuliplyinga ate munyiga ate mugabe wano kashama kalinanga kakyali kafe nga tukokyayo neza data nayo kubaleka afuka ka Minister ka Foreign Affairs sebo katweka ku bulutiki sinza agenda okuba akwate esimu ezo kwa katingenda kubanga ndowoleza bintu bya gwanga nga ndowoleza ebintu binene nnyo tuyambye tutya South Sudan eyo kwa South Sudan tugenda soko gifu tugenda gisookayo Kongo yatusooseeyo ne South Sudan tugisookayo embiranye kati eri wakati wa Uganda ne Rwanda ani asooka wetuli Uganda ne Rwanda ani asooka naye ensi ssatu ziri mu pipeline tuyina Tanzania weri tuyina Rwanda weri tuyina Uganda weri ani asookayo awo wetuli Kongo wede yatusooseeyo dda era yatandise n'okuyita ba investor abatereddewo ettaka square miles ziri nkaga munana mugende Kongo ba investors be Uganda muteekeyo sente Kongo kati essaawa eno Kisekedi abagambye mugende mu investing sente mu Kongo yes batusooseeyo dda Kagame ali mu kufulumya amajje bafuluma ne Muhoozi Kainerugaba ali mu kufulumya UPDF yes nakugambye bano basobola okwekyanga bamaanyi nnyo yes nenga tebanna police maker tannabakwatamu naye mu America senga bakwatamu bwati ona anyenya nsinga onyumya buno obuyamba buno udde kakati fair tetugera baddu tetuli baddu mujja kubeera musaga mujja kudda mu buddu omuntu yakujja mu kyalo mutandika okumwepa akakombo tasobola kujja mu kyalo ona kasita kujja mu kyalo abeera amanyi engeri ekyalo kye yakujjamu ate era alina gundi emujja yerekereza n'agamba enembwa inaaba etandise okummanyira ngenda kunyiga wano ngize mu kyalo bagenda kubazza mu kyalo bana babajjayo bilemwe panga mutete ku bifaananyi bya Museveni ng'asinkanye kwaba batula ku US Congress mubandeetere mulete ebifaananyi bye ate mulete ekyarigami mujja kujjano ku video zange mukikube screenshot Reagan tatula kutagenda eri wabula abeerawo by then administration ye jibatuma wali erinnya kati bagamba Trump administration etuula eri kati njagala mundeetere Museveni ngasinkanye Congress muguni ngasinkanye Reagan Congress kubanga ku Reagan weyajjira era n'afuna ne Selefi naye yes kakati njagala mumutuletere ngaline kufe twatuuseeyo dda mwemulabanga ebyafaayo ye ofe ebintu bya bulijjo kati bana ba Congress bana ba Congress batwetaaga sifa ababeetaaga wabula ate mmwe mwali mubeetaaga kubanga mwali mugwa mu kintu kye bayita superior minority you were minorities nga temusobola kuwangula kalulu naye omusajja akubya akalulu banansi bonna bagamba yeggwe waffe ketonyeka gwake gwe waffe kati mbo batandike okumwegayirira atandika obbegayirira
teri kwegayirira mu America wano president balaga oluvimbo vimba tata womala okubira akasimu nange nzije minister foreign affairs addako yes tutule ku meza empapula zino nga nzitegera bulungi nnyo tuyoke tukube Museveni akatofali ategere ntino eno bagiyita Uganda is for Ugandans nkidamu Uganda is for Ugandans not Indians mutandise sebo n'aba India bateeka mu parliament yako waliyo muna Uganda ali mu parliament ya India asajja mwe mutujoze naye wekatalijiria 2026 twandirabe ekyamagero gidamu 2026 twandirabe ekyamagero just mark my words and watch the space 2026 kamalo okwerayiza mugenda kutegeera ekintu kye bayita illegitimate government how it is treated okitegeera ekintu ekyo kugambye don't forget to share to subscribe obagambe tuli mu infinite class whereby civics yatulize tuliko